Okay, nkwaniriza webale kutulaba webale ate kutugoberera tewerabira okusubscribinga kikulu nnyo kyekisinga obukulu naye nga nkwebaza kubanga ate oyina engeri gy'otwagaddemu ekintu kino n'okisoosowaza bannaye Amelia Nambala n'omukunja Amelia Nambala muyimbi omukunja musajja mukozi wa ku radio station eyitibwa BTFM naye nga musajja aludde nnyo mu industry naye waliwo olutalo vo mwange olugenda mu maaso oyo golaba ye mukunja oyo ayina programu ye by the way alobesa nnyo abantu ayina okukubirawo n'akulobesa n'agamba nno wategedde mukyalawo ali bwati ne bwati n'oloba bintu kumpewo okitegeera kakati na Amelia mukyala we bakyala bayimba ku bamanyikibwa nnyo mu biseera bya basala shoti waliwo omuyimbi awo Bachansi Nalubega kwegamba muyimbi naye bambye emabega awo yali mulwadde yafunamuko ekirwadde awo amutwala mu ddwaliro n'atereeramuko naye waliwo olutalo olugenda mu maaso mbu mukunja amubanje miliyoni 2 kati miliyoni 2 zino abantu bano mbu omanyi luno lugambo nange nduba waako buwi baali baagalana oyo ya Amelia Nambala oli ye mukunja naye abantu bano baali baagalana konze kangende nduwe ate bantu bange okitegeera kakati mukunja ebintu bya mukunja na Amelia Nambala biwanvu kubanga biyingiddemu essente ate byayingiddemu ne Chris Evans naye Chris Evans n'ajjukiza n'agamba mbu emabega nga Chris Evans atandika okuyimba Chris Evans ayingiriramu wa ne Chris Evans muyimbi musajja muyimbi nyimba za mukwano wabula emabega awo tujjukira waliwo Chris Evans we bamugobera ku stage yali Valentine lwali lunaku lwali lwabagalana ku Africana Lwemaro yakola concert Chris Evans najja ku stage n'ayimba mukawe ebintu ndowooza nga byagala onyigirizamu ko kurema ebintu ne bitabuka mukawe Chris Evans n'abeera nga agobwa ku stage naye Chris Evans yayingidde mu lutalo luno ng'agamba ati n'agamba nti ye yasanyukidde nnyo ekyamukunja kubanga ajjukira nti yakola ebivulu ebyo ebisatu na bivulu bisatu ne bamuwa miliyoni 3 kiregeza buli kivulu yali akigula miliyoni 1 ngenda kuleeterako ku mukunja ngenda kuleetera mukunja omulabe naye Amelia Nambala ye yagambye ye sente tazimanyi miliyoni 2 mukunja zagamba zabanja naye nga mukunja ye yagambye abanja Amelia miliyoni zezo 10 20 zajja zitya nze naawe kati ate Chris Evans n'avaayo n'agamba nti kigwanidde mukunja mbu kimugwanidde okubeera nga essente ezo baba bazimubba kuba yazimuwola naye njagala kufuna abantu abo 1-on-1 ngenda kukuleeterako mukunja ngenda kukuleetera Amelia Nambala nja kukuleetera ne Chris Evans inshallah kasooke tulinde ekigundi kino ekisenyiga naye nga lwero olugambo oluliwo kyetubuuza abakazi batugamba tebaba banja naye mukunja agambye amubanja ate yagambye ajja zimusasula tayagala nonsense mu ssente ze yamugamba amubanja obukadde ago 2 kitwagezaako okubuuza Amelia ekintu ekirala ekyabaana Amelia n'agamba ye mwetegefu ogenda ku DNA awe kugambye nti ebintu bino biwanvumu era ye agenda ku DNA ye yagambye nti agende ku DNA bakebere okitegeera kyobudala nkugambye nti biwanvu kuba byayingiddemu Chris Evans aye Chris Evans yali mu kusaidi ya Amelia tali ku saidi ya mukunja okitegeera so ye embeera eriwo jukira nti ebintu bino biine engeri gye byatandika bitya baali baagalana okitegeera baali baagalana Amelia n'omukunja baali baagalana era nze nali mbamanyi mwami na mukyala naye neewunyiza nnyo kubanga ate beeyogerera ebisongofu naye nga baali baagalana seriously
nga baagalana omwami n'omukyala wabula Amelia ate yatujerezeemuko n'agamba oyo mbu ayinza kujjawo miliyoni za 2 oyo mbu simanya ayinza nga olaba omukozi wa radio kati ayinza sente ayinza zijjawo. Amelia ekitamu kye wali ofumbyeko tokiyita kitamutamu kye wali ofumbyemu. Amelia ebintu bya Amelia bikyali biwanvu naye kye ngenda okukola ngenda kubaleetera omu ku omu bajja kutubuulira akana n'akataano bajja kutubuulira nti kiki ekigenda mu maaso kiki ekitambula kituyinza okubeera nga tulaga kituyinza okulaba ekibatta kiki ekibatta. Entalo zibeera mu basajja abo n'abakyala abo naye ye Mukunja yagambye kisokke ye kasitaba mu miliyoni za 2 Mukunja ku ssente nange ndi ku saidi yo. Kale webale kutulaba nkweyanza nnyo okutugoberera webale nnyo webali eddala muganda wange kubanga bw'oba tetuliiwo tetusobola kubeerawo kubanga ekintu kino singa tewaliiwo twandibale tetufuna ngeri ki gye tuyinza kubanga tulina amaanyi gano gonna okitegeera naye kati ebintu bitusanga wano amawulire gatusanga wano naffe ne tugabasanzaawo wano okitegeera. So nkwebaza okutugoberera webale nnyo webali eddala webale kusubscribinga webale kutulaba gendayo mu maaso osubscribing sharinga commentinga bijjangu mu comment section olekawo obubaka kisobola okubeera nga tekituyamba nnyo. Jjukira nti nno bw'obanga ate olina kyoyagala oyagala kulanga naffe jangu olange naffe kijjaba kitukolera era kibeera kirungi nnyo olw'ensonga nti tuba tukuwa ekyo ky'osinga okwagala. Teweerabira Diaz Preschool balanga naffe era basobola okubanga bakitukwasaganya mpola ate ne Senga Kezia Kulanama abeerayo. Big Bro Jamalu Gemanya osi abeera ku kamera weyongere okutwagala tukwagala nnyo muganda wange beera bulungi.